Mukama ebazibwe antuwa Katonda balungi babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nembeebaza okuwaayo obudde ne tugabana ekigambo kya Katonda emmere y'omwoyo ng'era nsaba ne mu kaseera kano Mukama waffe Yesu Kristo attireko ekisa kye tusobole okuba nga tugabana ekigambo kya Katonda nga tukulemberwa omwoyo we, omwoyo omutukuvu. Era ekigambo kino kibeeko bwe kikwatako eyo ku mutima oyo yenna awuliriza. Ekigambo kino kimujjukize okutambulira mu butuukirivu, kimujjukize okwenenya era kitandike okusumulula amaaso ge ag'omwoyo. Oyo atannaba kuzibula amaaso ge ga mwoyo asobole okuba nga Mukama aggulawo amaaso ge alabe ebintu mu butuufu bwabyo, kubanga buli kintu kye tulaba wano ku nsi ebisinga kye tulaba si bwe kiba. Amazima gabeera mu mwoyo kubanga buli kimu kisookera mu mwoyo era kitandikira mu mwoyo era kikomekerezebwa mu mwoyo, kubanga ensi y'omwoyo yaddala okusinga eno ensi gye tulaba. Ensi ey'omwoyo yo yaddala nnyo. Y'ensonga lwaki mu mbeera yonna oli ne waba akuyisizza bubi, ne waba akuvumye, ne waba ayogedde ki, tolina kumunyiigira kubanga oyo si ye mulabe wo. Oyo owooluganda lwo, oyo gw'okola naye, oyo mukwano gwo, si ye mulabe wo, wabula omulabe wo ge maanyi gali ag'ekizikiza, amaanyi ga Sitaani, emyoyo egyo emibi. Ekyo Mukama kyatulaga mu Ephesians chapter 6 verse 12 ti abalabe baffe si be babalina omubiri, abalina amagumba, abalina omusaayi, abantu nga ffe, wabula gye emyoyo egyo emibi. Y'ensonga lwaki ne Mukama waffe Yesu Kristo yabasonyiwa ng'ali ku musaalaba nga bamaze omukomerera n'agamba Kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Kati era mu mbeera y'emu n'oyo akunyiiza, oyo ayogera ebitakusanyusa si mulabe wo, wabula bambi kyakola takimanyi, era saba Mukama amusonyiwe osobole omusumulula, naawe kennyini weesumulule, kubanga bw'oba tosonyiye naawe kennyini obeera weesibye mu busibe. Kubanga essaala Mukama gye yatuyigiriza tugamba nti tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa, nga bwe tusonyiwa naffe wajja otusonyiwa. Y'ensonga lwaki totunuulira oyo yenna nga mulabe wo. Bw'oba obadde olina omulabe yenna, saba omusonyiwe era omwagalize birungi era osabe Mukama amuteekeko ekisa, olw'ojja musumulula ate naawe weesumulule. Olwaleero ngenda gabanako nali awuliriza ku maanyi ga Sitaani, amaanyi ag'ekizikiza. Tujjukire omulabe Sitaani gy'ali waddala, Lusifa era nga ye Sitaani gy'ali waddala, era ye mu kulaba kwe alowooza yafuga ensi eno kubanga aleetedde abantu bangi okutambulira mu makubo ge. Sitaani nga banoonya ebyobugagga, nga banoonya ettutumu, nga banoonya obuyinza, nga banoonya obulungi n'okwagalwa, ne bamaliza abagenze mu makubo aga Sitaani ag'ekizikiza. Tujjukire nti ne Sitaani naye alina emyoyo emirala egimugoberera, kubanga we yagwa Sitaani tulaba nti mu kuva mu ggulu yajja n'ekitundu kimu kyakusatu ne bamalayika bonna yagwa nabo ku nsi. W'osoma okubikkulira chapter ey'eyo 12 n'otandikira ku lunyiriri olwokutaano n'odda wansi, ojja kubaako ky'olabaawo nti ekitundu kimu kyakusatu eky'abamalayika baawuliriza omulabe Sitaani bye yabagamba era ne bamugoberera. Kati egyo emyoyo egimu egimuweereza era agigabanya ku nsi mu bitundu eby'enjawulo. Gyegyo emyoyo egyogerwako mu Ephesians chapter 6 verse 12. Waliwo emyoyo Sitaani gye yateeka mu bbanga, mu mazzi, waliwo emyoyo miyitirivu egy'enjawulo.
kakati mwegyo emyoyo sitaani egyo emyoyo emibi era ezo dimoni sitaani zaweereza obubaka ate negigabanya mu myoyo emirala. Kati ng'olwaliro ngenda kwogerako waliwo dimoni emu eya sitaani ng'eno dimoni yebeera buli woolaba we baziika abantu we baziika kwegamba buli woolaba awali oba we baziika eno dimoni yetwalawo. Eyo dimoni mu nsi ey'omwoyo yeeyita red dragon, yeeyita dragon emmyufu era yo yeeyita kabaka oba empura. Buli awabeera we baziika eyo dimoni ebeerawo. Kati sitaani waba aweereza obubaka ng'aweereza ddala mu kitundu nga Lucifer yennyini aweereza obubaka ebiseera bingi aweereza dimoni eno ebeera gye baziika. Kyova olaba bangi kubakola ebintu eby'eddogo basinkana nnyo abantu gye babaziika awabeera kugamba baziika abantu basinkanawo nnyo we bagenda babeera balaamiriza ebigambo nga bayita eno dimoni red dragon ebeera eyo gye baziika abantu. Kati mu bbanga eyita erya wala omulabe sitaani yaweereza dimoni eyo obubaka red dragon nagiweereza obubaka nga eyina okulagirira abo abaweereza sitaani engeri gye bayinza okulumba abakristaayo abo abanafu kubanga sitaani atya nnyo abo abali mu Katonda abatambulira mu butuukirivu abo abalina okuyaayana okutambula ne Katonda abo sitaani abatya. Naye sitaani ayagala nnyo abo abali wakati awo tali wa Katonda wabula nkwegamba nga Katonda ye atwala ng'ebintu by'okusaaga kwegamba nga Katonda ye amutwala nga ekintu kwegamba nga ye okusaba atwala nga omuntu wona agenda nga ku kkanisa oba ku Sande n'oyambala bulungi n'osinkana emikwano naye nga munda mu mwoyo gwe talina kuyaayana kuva ku bintu bya nsi eno wabula ng'agenda kusinkana mikwano agenda bamulabe agenda kutuukiriza bulombolombo bwa kkanisa n'omusumba naye nga mu mutima gwe talina kuyaayana kunoonya bwakabaka bwa Katonda. So nga Mukama atugamba tulaba Matayo 6:33 Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Kati benjogerako abakristaayo sitaani basinga okwagala beebo abatalooza kunoonya bwakabaka bwa Katonda wabula bo nga banoonya byamagero baagala bunnabbi bo nga bye bali ku mutima nga yekyafiirira asonda ssente agule amazzi ge basabidde nga ye kyanoonya ng'okukkiriza kwe kwonna kulya wabula taagala kunoonya bwakabaka bwa Katonda. Kati mu kugoberera ekyo bangi ne basinza Katonda gwe batamanyi bangi ne basinza Katonda nga mutuufu gwe basinza tebamumanyi wabula nga bo banoonya kyamagero banooko n'amaaso gaabwe olwo bakkirize. Nga ne waba agenze mu kkanisa ebirowoozo bye tebibeera ku kigambo ekibuulirwa wabula kibeera ku kimu nfuna ddi obunnabbi era ekyamagero kyange kyaddi banoonya mukisa gwokka wabula si bwakabaka bwa Katonda abo sitaani bayagala. Kati sitaani aweereza obubaka n'abuweereza eno dimoni ebeereyo gye baziika yeeta red dragon the emperor era omuntu yenna eyakolako ebyeddogo oba yabivaamu oba kyabirimu wenjogera red dragon oba dimoni ebeera gye baziika ye aba akimanyi kyenjogerako era aba agimanyi kuba ye buli wantu wonna mu nsi yonna we baziika dimoni eno sitaani gyawa obuyinza okutwala ebifo ebyo. Kakati dimoni eno sitaani waagiwa obubaka agiyigiriza etendeka abalala ddala abo abalogo ne basatanisiti abasinza sitaani ebatendeka engeri gye bayinza okulumba abakristaayo abo abatalina muliro gwa Mukama wabula bo nga batuukiriza ntegeka za kkanisa wabula si Katonda kuba kkanisa yanjawulo ne Katonda. Omuntu asobola okukola kkanisa byagala n'omusumba byagala naye nga ali wala nnyo ne Katonda nga n'eddoboozi taliwulira tamanyi oba anoonya bwakabaka bwa Katonda. Kati abo sitaani bayagala era ng'engeri gy'abalumba yanjawulo okugeza sitaani waba alumba abantu ng'abo mu kkanisa abo abatamanyi abeera abatayagala kunoonya bwakabaka bwa Katonda bulabo nga banoonya bunnabbi na byamagero sitaani ayinza okuweereza nga agentu we mu kkanisa. Agentu wa sitaani bw'ajja mu kkanisa
ebiseera ebisinga ajja ayambadde bulungi kuba amanyi ekkanisa kyezaagala, kuba akimanyi nti mu kkanisa twaniriza nnyo omuntu ayambadde obulungi, twaniriza nnyo omuntu awaayo ekiweebwayo ekinene ddala ng'asoose oluusi nakiwanika mu bbanga buli omu n'akiraba, oba nga bamaze kuyita nti alina ssente bwe ziti jangu n'ayimirira buli omu n'amulaba. Ba agenti ba sitaani ebyo baagalira ddala. Lwe bayise ssente nnyingi n'ayimirira buli omu n'amulaba ne bakuba mu ngalo era ne bamanya nti ddala oyo azze kuyamba kkanisa kuwaayo eri Mukama, naye ng'ekigendererwa ku mutima kiba kirala. Kubanga agenti wa sitaani wajja ebiseera ebisinga omusumba waba amwaniriza, kuba bambi ye omusumba tamanya, ayinza okulaba bulabe omuntu ayambadde obulungi aleese ekiweebwayo ekinene mu kkanisa. Kati agenti wa sitaani ebiseera ebisinga bamusaba ayogereko n'abantu kuba ye omusumba ayinza obutamumanya nti oyo agenti wa sitaani. Oluusi ayinza n'okugamba nsaba mbayimbiremu oluyimba. Kati bwe bamukkiriza mu kkanisa n'ayimba oluyimba, mu nsi y'omwoyo aba tali mu kuyimba bigambo abantu bye baba bawulira, wabula aba ali mu kuyimba luyimba luwaana sitaani Lusifa, naye nga eno abawulira muba muwulira ng'awaana Katonda, naye nga ye Katonda gw'ategeeza mu mutima gwe aba mulala. Kati olw'okuba ffe tutunula n'amaaso bangi ne batalaba mu mwoyo, ffe tugamba ye banne omusajja aweeresezza kkanisa omukisa, atuyimbiddemu omugenyi, awaddeyo ne ssente nnyingi ez'okuzimba ez'okuyambako, naye nga mazima bangi ku abo, si bonna naye nga bangi ku abo babeera ba agenti ba sitaani. Bangi ku abo babeera ba agenti ba sitaani, ng'ekibaleeta mu kkanisa kola ntegeka balabe sitaani ayinza atya okutta n'okusaanyaawo abasumba abaweereza Mukama abaleka ekitangaala. Kuba tujjukire kumpi ebitundu 75 ku 100, kumpi 75 ku 100 betumanyi era boyinza okuyita abasumba, mazima si ba Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda waabwe mulala, bowe boogera Katonda baba bategeeza kirala. Kyenjogerako nkimanyi era oyo yenna alaba mu mwoyo amanyi kyenjogerako. Oyo yenna alaba mu mwoyo amanyi kyenjogerako. Mazima bangi si ba Katonda newankubadde nga ffe kye tulowooza. Era agenti wa sitaani bw'ajja, wabaawo omuntu yenna nga mulogo oba gwoyinza okuyita weeki, beetegeera era atandika okuwuliziganya naye, atandika omubuulira entegeka gy'ayina, lwaki sitaani amutumye, kubanga obwakabaka bwa sitaani bali muntu omu era bakolagana. Agenti wa sitaani wajja mu kkanisa asooka kulaba agenti balala era akola mu mwoyo, ayogera nabo. Oyinza okulaba omuntu ng'atudde naye nga tumanyi kigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki Bayibuli etulaga nti tutambule lwa kukkiriza, si lwekyo kye tulaba wabula lwa kukkiriza. Omulabe sitaani aweereza obubaka n'abagamba ba agenti balina okulaba nti basaanyawo abakristaayo abo abalina ekitangaala kya Mukama era abo abanoonya Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Mu mwoyo ne mu mazima. Agenti wa sitaani bw'ajja n'asobola okukakkanya omusumba, ebiseera ebisinga bakozesa ssente, basooka kukola ntegeka bafunye batya omwoyo gw'oyo ababadde abaweereza mu kkanisa eyo. Tujjukire sitaani ayina abamukiikirira kumpi buli awabeera kkanisa sitaani naye ateekayo abamukiikirira, era ebiseera ebisinga babeera kakiiko ka kkanisa kubanga baba ne ssente, baba kugaana ebintu ebyetaagisa omuntu okubeera kakiiko. Oluusi babeera nga balina emirimu emirungi nga mutuufu beegombesa, naye nga omusajja wa Katonda omutuufu agenti wa sitaani tamwemirira na kumpi, kubanga batya ne baba bazze kulwana mu lutalo ne bwe baddimoni ziyimirira wala n'omusajja wa Katonda omutuufu. Omuntu yenna asinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima obaako omuliro okwetoolodde, n'eddimoni bwe zikulumba teziyimirira kumpi naawe, ziyimirira mita nga 100 zitiira ddala kubanga guli mwoyo gwa Mukama, muliro gwa Mukama.
kubanga bw'obeera kimu ne Mukama waffe Yesu Kristo, Mwoyo Mutukuvu akwata ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'abikuwa. Kyova olaba omuntu nga otambula ne Mukama mu mwoyo ne we bakuba kasaale kitekakutuukako, kubanga mu mwoyo oli wakuweereza ekyokulwanyisa ng'akasaale mu mwoyo. Omuntu ava mu bwakabaka bw'ekizikiza wakuba akasaale mu mwoyo, we katakuba kaddayo ew'oli akasindise. Mu mwoyo wekityo we kiri. Singa eno ensi yaffe nti oli wakusongamu oba akasaale nakkuba, we kaba tekakubye kayitawo ne kagenda. Nedda mu mwoyo oli wakuweereza ekyokulwanyisa oba ekissi, mu mwoyo we kitakwata kiddayo ewannannyini kyo. Kyova olaba abo bo aba Sitaani amanya nti oyo muntu wa Katonda, wagezaako mukuba kyasindise ne kitakwata, amanya kiddayo. Kati we kiddayo balina engeri gye bakolamu ebintu bya byeddogo ne kigenda ne kikuba omu ku bakristaayo abatatambulira mu butuukirivu, abatalina muliro gubeetoolodde. N'olaba ng'abantu bafiira mu bubenje, n'olaba ng'abantu bafiira mu kuzaala, n'olaba abantu nga bafa nga beebase, nga si Katonda yageze bw'atyo, naye abantu ne banenya Katonda. So nga Katonda si yabaageze, wabula iffe kennyini okutambulira mu kizikiza, ffe tuba tuleetedde embeera okubeera bw'etyo. Okutambulira mu kibi, ffe tuba tuleetedde okutunda emyoyo gyaffe eri Sitaani n'aba nga asobola okutta n'okuzikiriza. Y'ensonga lwaki n'osoma Isaiah 5 olunyiri olusooka wakulaga bulungi nti ffe okutambulira mu kibi, ffe twetunda eri omulabe, n'asobola okubba, n'asobola okutta, n'asobola otusaanyaawo. Y'ensonga lwaki tulina okutambulira mu butuukirivu, tulina okwenenya. Tulina okutambulira mu butuukirivu ate tulina okwenenya, kubanga mazima bangi basinza Katonda gwe batamanyi. Ekintu ekyo nkyogerako kubanga nange waliwo ekiseera we nali nga nsinza Katonda ng'era omutima gwe ngumwagala nnyo, naye mazima Katonda nali simumanyi. Nali manyi kkanisa, nali manyi musumba, naye nga mu mutima gwange nali sizuulanga Katonda. So nga ku ssaawa ya kaakano nkimanyi nti nazuula Katonda nga bwe yagamba nti oyo amunoonya ajja muzuula. Ndi mumativu era nkakasa bulungi nti namuzuula. Y'ensonga lwaki njogera ku Sitaani, ne njogera ku Illuminati, ne njogera ku buli omu nga siina wadde okutya wadde okweraliikira, kuba namuzuula era manyi engeri gye muyita najja mu mbeera yonna. Era n'oli ne waba wa Sitaani najja nayimirira maaso gange, manyi kuba Katonda namuzuula. Sikyamusinza na kuteebereza, nedda namuzuula era kye njogerako mba nkimanyi. So nga luli nali simanyi, kubanga mazima bangi mu kkanisa basinza Katonda gwe batamanyi. Bangi mu kkanisa balogebwa nga batina mu kkanisa mwennyini, kubanga omuntu nga Sitaani amutendese mu bintu by'eddogo, omuntu oyo asobola okukola ekkanisa n'awandiikako ekigambo mu kkanisa, era abantu bwe balaba bajja ne basaba, naye nga asobola okukolerawo ebintu biri eby'eddogo n'abikolera ewali ekkanisa. N'amanya nti eri singa abadde akoze ssabo, amanya nti abantu bajja bagambanga basooka kusuula mu ssente nga tebannaba kwogera na mizimu. Kati era nakyo kyakola ku eno gy'akoze ng'ekkanisa, agamba asooka kusuula mu ssente nga tonnalaba musumba, kumbe ng'ate mu kifo ky'essabo akoze ekkanisa. Naye ng'esinza Sitaani, nga bw'olaba nti abantu abagenda mu ssabo bwe batuukayo eri dimoni oba omuzimu gwe boogera nabo, baba baagala balage nti kwegamba gwe gubafuga. Y'ensonga lwaki baguyita jjajja era nagwo ne gubayita muzzukulu, okulaga nti mwana waabwe. Kati y'ensonga lwaki ne mu kkanisa osobola okusangayo oli nga tonnayogera naye, osooka kugamba nze mutabani wo. So nga mu Bayibuli Mukama atugamba bulungi toyita muntu yenna taata oba kitange.
Yensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza n'atugamba bw'oba osaba gamba nti kitange kitaffe ali mu ggulu, kitaffe ali mu ggulu ali omu ye kitaffe. Kati omuli wagamba nti nga tonnasaba sooka ogambe nti nze mutabani wo, oba toyogera na muntu wabula oba oyogera n'omwoyo oguli mu muntu oyo gw'oba ogamba nti gwe oli mutabani we ow'omwoyo ogwo. Yensonga lwaki ngambye nti bangi basinza Katonda gwe batamanyi. Yensonga lwaki omuntu ayinza okumira mu maaso n'agamba Katonda waayo, Katonda agenda kuggulawo eggulu akuwe buli kimu ky'oyagala, emikisa gyo gyonna, naye nga muli teweebuuza Katonda ki gwe boogerako. Kubanga bangi tuyingira mu masinzizo ne tusaba naye nga bambi Katonda gwe tusaba tetumumanyi, naye ng'ebiseera bingi oli akulembera ye aba amanyi Katonda gw'ategeeza. Kati ffe nga tulowooza ategeeza oli Katonda ow'omu ggulu. Yensonga lwaki ku lunaku olusembayo bangi bagenda kugenda mu maaso ga Katonda agambe sibamanyi, bagambe naye twasabanga olwo bannyonnyolwe amazima, kubanga mazima bangi bazze mu kkanisa ng'abasumba naye nga bambadde kungulu eddiba ddala ate nga ne munda balina eddiba ddala. Yensonga lwaki Mukama atulaga tulina okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Yensonga lwaki Mukama yayogera n'agamba ekiseera kijja kutuuka abo abamusinza bamusinze mu mwoyo ne mu mazima. Kino kye kiseera olina okuba ng'osinza mu mwoyo ne mu mazima ng'omanyi Katonda gw'osinza. Olina okuba Katonda gw'osinza omumanyi. Ekiseera kiweddeyo bangi bagenda mu masinzizo naye ebbanga lyabeera mu masinzizo ate ekigambo ekimubuulirwa ate kimufuule omuntu asaanidde okugenda mu muliro n'okusinga bwe yajja mu kkanisa. Nga bwe yali yatanajja mu kkanisa yali tayonoona nnyo ng'ate bwe yajja mu kkanisa, nga kitegeeza bwe yajja mu kkanisa ate waliwo ebyamuteekebwamu ate ebyamuleetera okwongera okutambulira mu kibi, okwongera okufuna ekyoyoyo eky'okwonoona nga teyakirina ate nga biyigira mu kkanisa. Yensonga lwaki ale yampuliriza olina okusinza Katonda gw'omanyi. Olina okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Mu mwoyo ne mu mazima. Ekiseera kiweddeyo mu mwoyo ne mu mazima. Omulabe Sitaani ye abeerayo ng'atendeka ba agenti be bajje. Tujjukire agenti wa Sitaani, Mukama aba akutaddeko ekisa osobola omulaba era ng'engeri ennyangu y'omulaba omulabira ku maaso, kubanga Sitaani abajjamu okwagala mu mitima gyabwe. Omuntu yenna atalina kwagala mu mutima gwe ku maaso wano waliwo engeri gye kiraga. Era ebiseera ebisinga omutunuulira akutunuulira nga bw'olaba omuntu ayagala okubuukira oba akuyuzeeyuze, newankubadde ayinza okulaga ng'enseko naye bw'oweetegereza amaaso olaba nti galina obusungu obw'amaanyi wotayinza kutegeera we buvudde. Ddala singa otandika okwogera ku bintu by'okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu, tujjukire ekkubo erigenda mu ggulu ffunda era ttono, abalizuula batono. Buli omu olina okutegeera Mukama Katonda wo. Ekkanisa eri munda mu mutima gwo, Mukama ayogera naawe, eyo y'ekkanisa eri ku nsi, ekkanisa entuufu, omutima ogumanyi Katonda, omutima oguwulira Katonda, eyo y'ekkanisa. Sigamba nti togenda mu kkanisa naye newonaagenda mu kkanisa naye nga mu mutima gwo tomanyi Katonda. Mu mutima gwo togondera ddoboozi lya Mukama yakulembera n'akulaga nti kola kino kola kiri, tambulira wano tambulira wali, tokola kino. Eryo eddoboozi oba tolyewadde kuliwuliriza bulungi ojja kuba osinza Katonda gw'otamanyi, kuba eyo gy'otandikira okuwulira eddoboozi lya Katonda. Njogera bino ali yampuliriza kubanga omulabe ayingidde munda mu kkanisa, omulabe ayingidde munda yeefudde azze okuweereza. Omulabe ayambadde eddiba ddala n'ayingira munda mu kkanisa okuteekerateekera emyoyo
okugenda mu muliro, ng'ekigendererwa kye si kya kutwala myoyo mu ggulu, si kya kuleeta myoyo eri Mukama waffe Yesu Kristo, wabula ng'ekigendererwa kye kya kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ssente, nakkubeezaawo nga tebakubuulira Katonda, tebakubuulira ku butuukirivu. So nga Mukama waffe Yesu Kristo ayagala abe n'enkolagana na buli muntu, igwe naye, igwe ne Yesu Kristo. Mukama ayagala buli muntu, era ekyo Mukama y'ensonga lwaki Mukama yatuweereza abasumba, n'atuwa bannabbi, n'atuwa abatume, n'atuwa abasomesa, nga kyayagala batuteekereteekere obuweereza, ng'obuweereza obwo gwe ng'omuntu olina okusooka n'ozuula Yesu Kristo. Ekikula kya Kristo munda mu ggwe kirina okukula. Mukama akitulaga bulungi mu Ephesians chapter 4 okuva ku verse ey'11 awo. Ekikula kya Kristo munda mu ggwe kirina okukula era kyeyoleke bulungi, Mukama alyoke yeeyoleke gy'oli era omumanye. Ekiseera kiweddeyo. Ne bw'obeerawo n'olaba nga ggwe tolina ssuubi lya maaso g'okulaba mu mwoyo, ng'olaba nga ggwe sitaani gwawangudde, obwo bulimba buva emuli mulabe sitaani. Sitaani gwe njogerako mumanyi. Mukama ansobosezza okumumanya era ne mwawula ku Katonda, kubanga oba tonategeera sitaani ajja kujja gy'oli ng'ayambadde nga Katonda, ajja kujja gy'oli nga ekifaananyi kyakulaga kye kifaananyi ky'olina munda mu ggwe mu bwongo Katonda w'olowooza bw'afaanana. Kati ne sitaani olina okumanya obukodyo mwajjira, olina okuba nga olina obubonero kwolabira nti kati lino eddoboozi teriva eri Mukama Katonda. Ekintu kyonna sitaani aleeta nnyo okutya, embeera yonna gy'olaba ereetamu okutya mu ggwe n'obeera ng'olina okutya kungi eri omuntu. Ekyo kya sitaani, okutya kuva eri sitaani tekuva eri Mukama Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti abagoberezi be ensi egenda balabira ku kwagala, si byamagero, si bunnabbi, wabula yagamba okwagala. Era n'oba katugeze omuntu akusumba yenna oba ekigambo ky'owulira naawe obuusabuusa oba kiva eri Mukama Katonda, saba ng'okijja mu mutima gwo ogambe Mukama wange Yesu Kristo ow'e Nazarethi, nyamba ondage amazima, omusumba wange wa Katonda era wa kitangaala. Kisabe ng'okijja mu mutima gwo. Bw'omala okusaba ng'okijja mu mutima gwo, olinde ennaku 3 ng'ogoberera ebirooto Mukama by'akuwa, obiwandiike. Ogenda kulaba Mukama agenda kukulaga obubonero, otegeere amazima omusumba wa Katonda oba nedda, kubanga iffe tetulina busobozi obwongo bwaffe kutegeera, okuggyako Mukama nga yakubikkulidde n'otegeera, kubanga ffe tudduka bangi kunona byamagero mukisa. Kati sitaani n'amanya ekifaananyi kye tulina mu bwongo, naye n'aleeta ekifaananyi ekyefaananyirizaako ekyo. Njogera bino kubanga omulabe sitaani ayingidde munda mu kkanisa ne yeegatta n'abalala, nga si mwangu wa kwawula okuggyako ekisa kya Katonda, kubanga omuntu singa aba nnabbi wa bulimba oba pasita wa bulimba, tebatandise kati. Omutume Pawulo yasinkana abatume ab'obulimba, Elijah nabbi wa Mukama yasinkana bannabbi ab'obulimba, babaddengawo era nga nabyo bye bakola tosobola kubyawula okuggyako omwoyo nga yakulaze, naye nga bangi ba agenti ba sitaani basindise, beetumye amannya, beetumye ebitiibwa ebyabaweereza ba Katonda, naye ng'ekigendererwa kyabwe kirala, naye nga sitaani abakozesa okubba, okutta n'okusaanyaawo emyoyo. Mu mwoyo omuntu asobola okukulumba, mu mwoyo sitaani asobola okusindika agenti n'akulumba, asobola okugumiikiriza n'emyaka 10 ng'ayagala kutta,
ng'agezaako kino agezaako kiri banoonya obunafu bwe buli. Ne bw'owulira nga njogera ku bintu ne njogera ku Sitaani ne njogera ku Lucifer ne njogera ku Illuminati ne njogera ku ani, nabo eri bamanya mu mwoyo, bamanya kuba mu mwoyo bw'oba oweereza Mukama. Sigamba nti balirwana abo ku nnyumba be bakumanya. Mu nsi yonna balaba ekitangaala kuba abalina ekitangaala batono. Mu nsi yonna emyoyo gimanya, kubanga emyoyo gya Sitaani buli nsi Sitaani alina abamukiikirira. Mu buli kitundu Sitaani alina abamukiikirira mu mwoyo. Kati abo mu mwoyo balaba ekitangaala ne bategeera mu kitundu weekiti waliwo ekitangaala kye tulina okuzikiza, ne mu kitundu weekiti ne mu kitundu weekiti. Kati wobeera owa Katonda bakumanya. Era abantu aba Sitaani bamanyi nnyo Abakristaayo mu mwoyo n'okusinga Abakristaayo engeri gye beemanyi. Kubanga Sitaani abeera abalabula baleme beegendeza abantu abaliko ekitangaala kya Mukama, kubanga abo baliko amazima. Era ekitangaala kigenda kwaka okuva ku ggwe awulereza bw'obanga ddala mu mutima gw'onoonya Mukama ng'era omusinza mwoyo ne mazima. Ekitangaala kigenda kwaka kuva ku ggwe kigende mu kitundu ekikwetoolodde. Sitaani atiira ddala abo abanoonya Mukama abatambulira mu butuukirivu n'okwenenya, abanoonya obwakabaka bwa Katonda. Kyova olaba Abasitaani ne waba azze okulwanyisa mu mwoyo n'alemererwa, waddayo ewa Sitaani tagamba nti gundi ne gundi aliko obukuumi bwa Katonda, kuba Sitaani ekyo yabagamba tayagala kiwuliriza. Era ewa Sitaani we batuma agenti n'ajja n'alemererwa, ewa Sitaani waliyo abonereza. Ewa Sitaani waliyo akola ku by'okubonereza aba agenti ba Sitaani nga balemeddwa mission. Era erinnya lye bamwita kugamba endabika ye eringa nga wolaba skeleton naye nga myufu. Oyo yabonereza. Oyo yenna yali agenzeeyo bino byenjogera ye si bipya ku ye, naye nga waliyo abonereza yeyita red skeleton, yabonereza bonna ba agenti abalemererwa mission zaabwe. Era nga ba agenti ba Sitaani bangi nnyo nga wolaba Abakristaayo abangi abajjula mu makanisa, lwakuba bo tebeeraga mu lujjudde naye nga bayitirivu nnyo, kubanga abangi bagendayo olw'okufuna ettutumu, olw'okwegomba ennyo. Kuba abasinga gy'akoma okwegomba ennyo nga yeegomba nnyo ate ebintu by'atalina, amaliriza agudde mu mikono gy'aba agenti ba Sitaani ne bamugamba ebintu bye weegomba osobola obifuna mu makubo bwegati ne bwegati. Bw'aba atidde ne bamugamba totya kuba ne gundi naye mwali ne gundi mwali ne gundi agenda okulanga kumpi ensi yonna mweri naga nduuza naye kajoyininge. Kati ba agenti ba Sitaani benjogerako bangi bayitirivu nnyo nga olaba Abakristaayo ababeera mu makanisa ne ba agenti ba Sitaani bayitirivu nnyo, bakola emisana n'ekiro okulaba nti batwala emyoyo mingi ewa Sitaani, okulaba nti baleeta obubenje, kubanga ewa Sitaani baagala omusaayi. Tujjukire kati nedda, kati gwe sooka weebuuze, bw'ogenda katugeze abaana bagenda oba mu balogo ne bagamba ogambeyo nti muzzukulu, nti oli muzzukulu era ne bakuyita muzzukulu. Lwaki ate ogenda ne mu kyaki ezimu ate olina kusooka kugamba nti nze mutabani wo? Tokiraba nti kyekimu? Omanyi Katonda gw'osinza oba tomanyi? Oba oyogera n'omwoyo ogubeeramu omuntu oyo, oba tugamba muntu oyo nti oli mutabani we, oba oyogera n'omwoyo ogubeera mu oyo. Kati Mukama aba atuyambye n'akitubikkulira, olwo tukitegedde. Naye ng'osobola okusaba Mukama Katonda n'ogamba Mukama nyamba ondaga amazima, omusumba nsumba ddala Mukama asinza Yesu Kristo ow'e Nazarethi. Kubanga ne wa Sitaani balinayo omuntu gwe bayita Yesu, balina ekibumbe kyabwe bakiteekaawo. Kati oli waaba abuulira enjiri nga wa Sitaani ye waayogera Yesu aba ategeeza oli mu mutima gwe ye aba amanyi gw'agamba. Ebintu bye mbabuulira bye bigenda mu maaso mu nsi yaffe eno, bye bigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki bangi basinza Katonda gwe batamanyi. Yesu Kristo tulina omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Era buli muntu olina okuba n'enkolagana ne Katonda. Buli muntu olina okufuna okuyaayana mu ggwe owulire eddoboozi lya Katonda,
olina okufuna okuyaayana mu ggwe omanye Katonda, kubanga ekiseera kiweddeyo ekyokusinza, ekyokukola obukozi, entegeka za kyaki, okutuukiriza kyaki byeyagala n'omusumba, naye nga mazima tumanyi Katonda. Otuuke olunaku ove mu nsi eno oyimirire mu maaso ga Katonda ng'ebintu byali ayagala birala nnyo n'ekkanisa bye yagamba. Lwaki tomunoonya leero? Kigezeeko, kuuma ebirowoozo byo olabe nti bisaanidde mu maaso ga Katonda. Katonda atunuulira obutuukirivu bwa buli muntu, obutuukirivu. Y'ensonga lwaki olaba ekkanisa eyinza okuba nnene ng'erimu abantu 1,000, naye nga singa Yesu Kristo akomawo asobola okuba agenda kutwalamu abantu 2 oba 3, abalala bonna basigale, naye nga ggwe onaaba omu ku abo 2. Singa Yesu Kristo akomawo leero, mu kulabako onaaba omu ku abo abatono banaatwala. Oyo amunoonya ajja muzuula. Bw'onaaba omunoonya mu mazima, bw'onaaba omunoonya mu mwoyo, Yesu Kristo waddala, munoonye mu mazima, munoonye mu mwoyo, ogenda muzuula. Ng'ate oli mwetegefu okweyawula ku ebibi by'ensi eno, nga oli mwetegefu okweyawula ku bulombolombo n'enkola za ensi eno ekkanisa gye yateekawo, etanoonya bwakabaka bwa Katonda wabula ekkanisa ey'ebyamagero n'omukisa naki. Tetulina kugenda kkanisa olw'okuba twagalayo kyamagero, olw'okuba twagala mukisa, wabula Mukama atugamba Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Wonaazuula obwakabaka bwa Katonda, gwe n'obwakabaka bwa Katonda mugenda kubeera kimu. Olwo Mukama asinzire mu ggwe, asaasaanye ekitangaala kye eri emyoyo gyonna egikwetoolodde. Olwo Sitaani abe nga takyasobola kubba, kutta na kusaanyaawo, kubanga amazima gagenda kubeera munda mu ggwe. Amazima ng'otambula lwakukkiriza, si lwekyo ky'olaba, wabula lwakukkiriza mu mutima gwo, okukkiriza nga kuli munda mu ggwe. Kubanga omulabe Sitaani mu kkanisa mwennyini abantu mwe bakuŋŋaanira mwalonda abo basaddaaka buli mwaka, ne bafiira mu kuzaala, ne bafiira mu bubenje, ne bafa nga beebase. Naye bangi ne batakirowoozaako, ne balowooza kintu kya bulijjo, naye nga si enteeka ya Katonda, nga olw'okuba baasinza Katonda gwe batamanyi, baasaddaakibwa, baatambulira mu kibi. Ekibi ekyo ne kibaleetera okutunda emyoyo gyabwe eri omulabe. Twawukane ku kibi era tube beetegefu okwawukana ku byamasanyu b'ensi eno, olwo ogenda kuzuula Mukama Katonda. Mwoyo mutukuvu tajja wali kibi. Oyo alina amatu awulire, oyo anoonya Mukama mwoyo ne mazima awulire. Oyo ayagala okunoonya Mukama ogenda muzuula. Weeyawule ku byokwegomba by'ensi eno, yaayana mu mutima gwo okuwulira eddoboozi lya Katonda, era mu mutima gwo okisabe Mukama mu mwoyo ne mazima. Ogende Mukama, njagala kuwulira eddoboozi lyo, njagala kumanya. Obeere ng'osaba mu mutima gwo ng'ogamba Mukama, nziggyaamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Ekyo obeera ng'okisaba mu mutima, n'oba okola mirimu gyo, kigenda kukuuma ebirowoozo by'okubeera ng'oli Katonda, kigenda kukuuma omutima gw'okubeera nga buli kiseera osaba Katonda, ng'osaba nga toweera, kuba Mukama atugamba tusabe nga tetuweera. Oyo ayagala okumanya Mukama n'okumunoonya, ogenda muzuula. Oyo ayagala obwagazi okugoberera enteekateeka z'ekkanisa n'omusumba naki, naye nga toyagala kunoonya bwakabaka bwa Katonda, era amazima oliba mujulizi nti amazima wagamanya, era amazima ku nsi kwegali. Katonda tatwekwekanga, Katonda waali era atulaga buli kimu. Yesu Kristo mulamu. Oyo amunoonya ajja muzuula. Era obeera mu Kristo, Mukama akuwa obukuumi. Teri maanyi ga Sitaani gasobola kukulwanyisa.
nebagezaako kubanga ekiwa sitaani amaanyi kyekibi ekibeera mu mitima yaffe kyetukwese kyetugaana okuvaako ekyo kyekiwa sitaani amaanyi nabba natta era n'azikiriza naye oba weeyawudde ku kibi Mukama agenda kuwa obusobozi agenda kulaba obumalirivu okweyawula ku kibi ye olwakuwa obusobozi okuva mu kibi ng'alabye obumalirivu bwo oyo alina amatu awulire Mukama bakuume mbaagala nnyo tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya oyo abulira ekigambo kya Katonda bulira obutuukirivu n'okwenenya kubanga mazima tuli ba mukisa nnyo ffe abalamu ku kiseera kya leero ng'era tusinza Mukama waffe Yesu Kristo ow'e Nazareti nga ye kitaffe era yatutonda tulina omukisa kubanga olwaleero mu kiseera kino ebigenda mu maaso mu mwoyo birungi nnyo Mukama ali mu tutukuza ekyo ekyawandiikibwa mu kubikkulirwa 12 okutandikira ku lunyiriri olwokuna lwakutaano lwamukaaga kiri mu kweyoleka abaana ba Katonda Mukama atandise obbatukuza era mu bbanga eritali lyawala bagenda kweyoleka eri ensi kubanga tusaba bulijjo ne tugamba obwakabaka bwe bujje mazima obwakabaka bwe ku nsi bugenda kweyoleka ensi ejja bumanya ekyo ekyawandiikibwa kirina okutuukirira kino kyekiseera kye tulimu oyo alina matu awulire oyo ayagala okunoonya Mukama mu mwoyo ne mazima awulire Mukama abakuume mbaagala nnyo tambulire mu butuukirivu n'okwenenya obutuukirivu n'okwenenya omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo si gwa kutunda yatufiiririra tetutunda musaayi gwe tetutunda kigambo kye yayingira mu yeekaalu n'agobamu abaali batunda ebinyonyi bonna abaali bakozeemu bizinensi nga batunda amayuba ejjuba tujjukire mwoyo mutukuvu yajje eri Mukama waffe Yesu Kristo mu kifaananyi ky'ejjuba kati Mukama waffe ogobamu bali abali mu yeekaalu nga batundiramu amayuba kitegeeza baali batunda mwoyo mutukuvu kuba mwoyo mutukuvu yakkira mu kifaananyi kya jjuba kati kyekigenda mu maaso mu makanisa leero omwoyo wa Mukama batunda mutunde oyo alina ssente n'agula mungi ate mulekwa atayina ate namwandu atayina ate oyo asula enjala atasobola kugula mukisa gwa Katonda omukisa gwa Katonda tusazeewo tugutunde omusaayi gwa Yesu Kristo tusazeewo tugutunde tutunuulidde ssente zibasanze abo abalina ebigendererwa byabwe mu nnyumba ya Katonda kubanga mazima ku nkomerero bwe banaba tebeenenyezza bajja kwejjusa kubanga empeera yaabwe gyeri naye we beenenya Mukama agenda basonyiwa buli kimu tulina kuwulira njiri ya bwakabaka bwa Katonda enjiri yakutwala myoyo mu ggulu si yakuŋŋaanya ssente si yakukola bulombolombo bwa kkanisa nteekateeka za kkanisa wabula kutwala myoyo mu ggulu tetulina kwawula oba mwavu oba mugagga Mukama waffe Yesu Kristo ayagala okukolagana na buli muntu oba mwavu oba mugagga osobola okuba ng'oli mwavu naye ng'oli mukwano gwa Katonda Yobu yayavuwala n'avaako obugagga bwonna naye yasigala mukwano gwa Katonda lwaki iffe twagala okupima omukisa gwa Katonda n'embeera gye tuba tulimu osobola okuba nga oli mukwano gwa Katonda naye nga ssente toyina Mukama ng'akirese okugezesa laba ku Yobu gezesa ku kya Yobu wabula Yobu teyagamba nti Katonda anvuddemu kyenvudde sirina ssente nedda kwali kugezesa era yali mukwano gwa Katonda era ne Sitaani yalowooza nti wanajjawo ebyobugagga bya Yobu ajja kwegaana Katonda si bwe kyali ekkubo erigenda mu ggulu ttono funda abalizuula batono oyo ayagala okugenda mu ggulu ayagala erinnya ly'okubeera mu kitabo eky'obulamu olina okunoonya Mukama ojja muzuula olina okutambulira mu butuukirivu olina okwenenya olina okuba n'enkolagana iggwe ne Katonda iggwe ne Yesu Kristo mmwe babiri olina okuba n'enkolagana naye
kuba ye yalokola. Bw'oba n'enkolagana naye munnange togenda kuddamu kwegomba kintu ku nsi eno wadde mu ggulu. Bw'onaamanya Yesu Kristo n'ayogera naawe n'owulira eddoboozi lye, togenda kwegomba kintu kyonna wano ku nsi wadde mu ggulu, ate era togenda kutya kintu kyonna, kubanga Mukama agenda okukulaga ebintu ebiyitirivu ekigenda mu maaso mu mwoyo. Kirungi nnyo, kiyitirivu, era bw'okiraba toyinza kutya kintu kyonna wano ku nsi. Tekiriwo kyoyinza kutya kuba tewali maanyi gayinza kubaako kye gakola ng'olina Yesu Kristo. Tewali maanyi, kuba amaanyi gonna gava eri Mukama waffe Yesu Kristo. N'amaanyi omulabe g'akozesa, Mukama y'aba amukkiriza, y'aba amuwadde olukusa okukozesa amaanyi ago. Amaanyi gonna gava eri Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo alina amatu awulire, oyo alina amatu awulire. Mukama atwagala nnyo era ayagala buli muntu abe n'enkolagana naye. Buli muntu olina okuba n'enkolagana ne Mukama Katonda. Ekiseera kiweddeyo, tetulina kusala musango, ekiseera kiweddeyo. Wabula ebintu bya Sitaani tulina obiteeka mu lujjudde, babirabe, babitegeere. Oli asalawo ku lulwe naye nga munda mu mutima amazima agategedde. Mukama bakuume, baagala nnyo.